Wekitiibwa omulamuzi kyennyamiza nti state oluyimba lwayita adjournment n'oluyimba lwa investigation incomplete olwabadde mu 2020 era nakati akyaluyimba mu 2021 nakati akyaluyimba mu 2022. Owekitiibwa omulamuzi kiri ku likodi nti fayiro eno terunaku lwajjagamba nti investigation kati ziri complete kubanga tetwakola na statement twakola kyebayita charge and caution era fayiro eno obwange ogitundemu ndowooza eriwa erinnya lya RDC Wanjala na Ssegirinya Muhammad. N'olwekyo kino state akikola intentionally okubeera eno nga batukumidde mu kkomera nga tubonaabona tuli balwadde. Owekitiibwa omulamuzi tetufunanga bwenkanya kugenda kubeera nga tujjanjabibwa mu private facility. N'olwekyo kino state kyali mu kukola ali ku dealing tactics serunaku lwagenda kujja gambe kyokunoonyereza kuwedde naye nga ffe tubonaabona okuva 2021 okutuusa olwaleero tuli ba parliament. Owekitiibwa omulamuzi abalonzi baffe nakafiirwa entuula 10 nkyanga batukwata nga sizibeeramu ate nga n'ekitundu kyange kyetaaga representation. N'olwekyo state kinakikola intentional etalina gyagenda kujja bujulizi kubanga akimanyi n'emisango egyo gituvunaanibwa epaatiike. N'olwekyo tusaba state ekigambo adjournment n'ekigambo investigation za incomplete atukomye mu kkooti olwaleero. Owekitiibwa omulamuzi omulagire atukomye kubanga akimanyi talina gyagenda kujja bujulizi nga ne fayiro gyayogerako akimanyi bulungi nnyo nti titwakola na statement mulimu just charge and caution. Neyanza nnyo Owekitiibwa omulamuzi okumpa kyasa eno nenjogerako eri kkooti. Obwenkanya obulina okubeera mu ggwanga ne bannayuganda n'okutwaliza wamu. Tubadde tusaba bannaffe naddala state wamu ne banne basobolenga buli kaseera okuvangayo n'okunoonyereza okusookerwako ddala nga tebannabakwata bantu naddala kati abali mu kitinga ekyaffe. Tufiirizibwa abalonzi baffe bafiirizibwa services tulina okubeera nga tubaweereza tulinga abantu be basalira omusango nga ne tetwabuuza ate nga tetunaba nakukozesebwa wadde. N'olw'ensonga eyo tusaba state nti bwe kuba nga okunoonyereza kugaanyi wakiri genda maaso n'okusaba kkooti etute tusobole okugenda okujjanjabibwa ate ekyokubiri okuweereza abantu baffe nga bw'okyagenda maaso n'okukola okunoonyereza. Owekitiibwa omulamuzi kwe kusaba kwaffe naye yali tuyambye ku 2022 n'ettaddamu gya 2021 ebyokugezaako okukandaaliriza kkooti naffe okutuwa obwenkanya kubanga ne tulina musango omulamuzi.